Kenkufu Nyanzi abera agamye naye kwali atudde agamye mbu omwami omundabire ekitiibwa kuba kyamaanyi olwekyo kyoli sebo muko embogo nange nkutumidde ensebo Mesach Semakula enteekateeka eri etya kuba kati si bya nti mwezi ogujja enteekateeka eri etya oteeseteese otya enteekateeka nnungi ddala ensebo nteekateeka nnungi ddala ensebo kuba mwakafaananyi nga Steve Jean yali ku production yali ku stage yali ku sound yali ku mataala akabeeyi nga tuli mu serena ko kanene naye kinnasinzo kyenjagala njagala abantu bayi banyumirwe saasoose kutunula ku byakufissa ssente okitegedde wabula olwoki legacy olwoki bayita legacy bino bye gundi alinnye mu waya mutuyambe mu kati kasooka tulime waya wano abawagizi bange ensebo kansooke nkola ekintu ekirungi then ebirala katonda aba aleese amagoba gajje ne kansooke mbakolera ekintu ekirungi nange kigende ku record nti nakikola okitegedde nange kigende ku record lwaki abawagizi baffe babirabira bweru yokka stage bwe zityo so byemulaba e Bulaaya byemulabawa bigenda kukolebwa Steve Jean mumumanyi bwabikwatako bitambula omuyimbi Mesach kakati awo combination yeyo oba oyagala ki mama afisa agambye naye namwanje nze nkukoze ki obutagamba omusiime nti kwendi mama afusu oli otya munnange mama afusu ajebaleko abali e Dubai waliwo anagambye nti Elik agambye ali Dubai naye ajja akomawo kulaba show amamese Elik agambye akubeera ekifaananyi naga nti kwendi ali ku mukutu ali ku mukutu gwa BBS agambye nti kwali bangi naye message mbagambye nja kuzisoma musonyiwe nja zisoma naye omukulu ono ate nina omumota enkyalina okukera mu rehearsals onagambye namwanje Mesach akikola atya okuba nga talabikira mu ntalo za bufumbo z'abafumbo mbu okikola otya entalo zaffe tuba nazo naye tuzibeera nazo mu kisenge kyaffe twekuba buli omu n'abeera wali nomala n'onyiga munno w'omukubye n'omugamba nsonyiwa ne mufuluma ne mugenda entalo zaffe tuba nazo lwakuba tugezaako okuzirwanyisa ne zirema kufuluma mu bantu ekisinga obukulu twekisize akira tunamma olugero luddemu twekisize akira tunamma amakulu ekitegeeza nti nno gwe mufo kyokugamba nti teekaawo tujja bibamma gwe bikweka oleme kuleetera abantu mwoyo ogugamba nti tuwaate obamme kirabika bubi ng'obamme mukyala watambulenga buli omu agamba bakoze be bati oyo bwatyo kuba wabifulumiza gwe ebintu byonna byonna gwe bw'oggulira ensi ebirabe kakati awe wali obuzibu okitegere so bikweke so entalo zaffe tuba nazo tewali famire etabaamu ntalo zibaamu olaba ne gwe bakwanye gujjo akawungeezi bayomba zibaamu nga naye tufuna engeri gye tubikwatamu ku lw'abaana baffe n'ekifaananyi kyaffe olw'abaana n'ekifaananyi kyammwe tulina naawe ali eyo okumanga ekikyo n'omuntu wo olw'ekyo ky'oli Mesach Semakula omusiime mundabire ndi wano Kasozi Masaka nja kutuula mu maaso asaaga naye mwagala nnyo papa Sema n'erinnya lisazeeko bwana Kasozi ab'e Masaka bo mpozi kugambye ki ab'e Masaka omugga gw'epanka tulina we tugenda okuyita tujja Masaka endongo egenda kuvuga mujja kugiwulira endongo egenda kukola ki Masaka nange genda banaye ab'e Masaka endongo egenda kuvuga ku lw'omukaaga tusula eyo ne banywanyi bange bonna tusula eyo ku lw'omukaaga tetwalutaddeko sho tusobole okwetegeka bulungi tusule eyo ku lw'omukaaga endongo evuge ku ssaani onoowulira omukulu mubuuze namwanje lwekyo omukulu mumbuulize Haruna anayimba ffe naye tujja kujja omumpi wakuma wakwata ffe tuli ba ordinary naye nga weetuli kyabamanya mbu Haruna anayimba kakati olwaba ogamba nti Nalongo yazaala abalongo kakati Haruna bw'atayimba aba asaana kukuba oyo nagatayimbye aba asaana kukuba kibo alina okuyimba tugabule ne kupira alina okuyimba alina okutuuza abantu alina okumpa obutambaala bw'ensiimuuza entuuyo alina okundabya alina okumpa amazzi gennywa alina okujja nankyusa engoye byonna Haruna alina obikola
omanyi aluna muli bakujjukiza ndowooza mukulu owulidde ngatto zange alina ozikuuma okuzisiimuula mukulu aluna oli wakujjukiza nze wendi mpulidde buvunaanyizibwa bwe nze oba okujjukiza kambwewe anti ngenda kukujjukiza nja kujja ne kupiraawo n'okumanya kyenaalya ku olwo tandeetera capati aleeta nnyo capati aluna ndowooza munnange ondowooza omuyise gundi capati kunsiba lubuto mutima omubi gwaki kiki ekikuleesanga capati omwana aleeta kukibeera kya capati n'ogaana naye aluna bannange kiki ate akulira nnyo emwiri yavaaki twamukuliza bwate wano bwane bwate ate alinga yakulira emwiri omwana ayagala capati aluna ogeze omanye oli wakujjukiza nja kubeerako ajja kuyimba karuna abadde abuuza aluna ajja kuyimba mayite maggwa Dr. Gideon tumuheereze akutumidde nkulamusizza mukama wange nkulinze ku Serena Sebo Doctor ndoza Doctor owulidde bakulinze ku Serena kati nagambye namwanje webali afande Alex Entebe kwendi nnyo era nze ndikuwa Serena nasakanyiza obutatuuka nja kusanyuka okubalaba okay namwanje webali nnyo Mesach Semakula papa he is my best friend simumanyi naye kulw'okuba nti anyimbira bulungi nja kujja ku Serena tamanyi takumanyi nja kutuuka like ndoza taku simutantuukangako okumanya mmanyi tamanyi abadde ndoza ayagala kugamba nti takutuukirangako naye ayagala kukosa tamanyi ate yandibadde akimaki ku Serena nga takumanyi kakati ojja muleeta mbuuzeeko gw'omumanyi ojja muleeta mbuuzeeko kale nge ontumye mingi ekyo nkikkiriza ontumye ewaluuna ontumye okuleeta ono bwe banaweranga 5 ye mwami ani Shafiiki bwe banaweranga 5 bashafiiki tunaalaba nkulayo omutwe oyo kuwensanirira abenkoona nga twalaba abenkoona nga twalaba papa omuntu ayitamu na ssente mmeka omaliwo okusalako ku mulyango munange omanyi Mesach oyo mwagala n'etaano gyange kino ayagala okumusalirako MTN yabasaliddeko ng'okozesa momope onyiga kamunyenye sitaye kamunyenye kamunyenye 1 6 5 kamunyenye 9 8 kadaala star 165 star 98 ash awo tiketi ojja kugifuna ku mitwalo 9 Aisha Mbatudde asaba tiketi eya Serena atize kibantu pawe zalo kyenkuwa aloza nkolimbye munange asina mutawana na Aisha munange Aisha okusaba kukuwuliddwa mukwano era namwanje tujja kwogera naye tulabe ekyokukola kakati ffe abejjinja twakola ki okutuma okutuma sho naye bagera kunzitira wano olwaleero kubanga munyiivu abuuziza effe abejjinja twakola ki okutumanga sho nga tumwagala abejjinja naye mbaagala nnyo to be honest omwami oyo kyabuuzizza abejjinja mbaagala nnyo kubanga ejjinja eyo abantu baawagiranga endongo era tujja kujja ejjinja lwakuba nti ejjinja yali afunyemu akazi akabi nga omuntu bw'ategeka wano sho ng'wabaawo ow'ekifo ekirala ng'amuteekako sho ey'obwereere nga abalala baba abantu ng'atadde awantu street jam oba abantu balina okuyita kweganga birimu competition y'amaanyi kati ng'omuntu bw'ateekamu ssente olumu tazifuna kati kyekyatta endongo yeewa ejjinja nga competition eba nnyingi abantu ne babuzaabuzibwa tulage omuntu bamutegeka eyo ng'aliko ono bw'aleeta omuyimbi wano wa ssente ng'oli amuteeka mu bbaala yo ateeka omulala mu bbaala yo ate ye nga wabwereere ono ng'agira bw'ati kakati teri agendagenda mu byakusasula nga ki kakati ebyo si kunze nzekka kyobula abantu tebakyatwalayo nnyo ndongo okuggyako ate abaayo nga oli yazze n'agamba nti nze njagala okugitegeka naye nga twagala kuba jjinja twafunangayo ssente nga tugenda abantu bayo era nga bakyakaze era nga bamanyi okuwagira kati obuzibu bwe bwavaamuko naye nga tujja kujja waliwo promota agenda okukola ku tour eya Eastern. Okay. Oba Haja Luna lowooza nti Semakula oyo yakolako obwakaddaame e Saudi kyapati
Chapati munna musanga zaaki. Aruna bamukubira wayi wabojja ndetera ekyokulya gajja n'akabeera ka chapati. Omukulu mulamusizza nnyo nze mwannyina ku paliamenti bamita Nabatanzi. Nabatanzi ojjukira Nabatanzi jjo. Nabatanzi ojjukira jjo ali awo jjo Nabatanzi naye nga nkulamusizza mwannyinaze. Nabatanzi mutegedde wa poliisi. Okay. Agambye mutumidde nnyo lwakwenge. Nange nkutumidde mwannyinaze. Nange namwanje manyi toggwa naye nange leero mumbuulize. Mesach mugambe nti mutumidde munange namwanje ani nnono Rain omutegedde bulungi omusoyisoyi Rain. Omusoyi oyo kojja wange. Namanya simayo nakuweereza bwakutumidde. Sebo kojja nange nkutumidde sebo. Mama Hussein Nabbingo Mesach Semakula alina ennyimba ennungi babakola batya okuyimbiranga Katonda okuyimbiranga abantu ebintu ebizzaamu essuubi na buli kimu nze kyalimpa lwantuusa wala era mwagala nnyo neyanziza yebale kusiima. Okay, atulaba bulungi eri ku BBS Telefina. Eshetani kasamika abantu bayita abayimbi n'amalindako abayimbi abantu baleeta abayimbi abantu bajja nga basasudde olinateako bakamingi ne babeera okwana kyenjagala okugamba abajja okulaba show Mesach at 46 nze nsooka ku stage oluyimba lw'eggwanga oluggwa bappa mukulunga weteeseteese nnyo oluyimba ekyo kyo njagadde nkibagambe oli bwatoddeeyo n'ogamba nti atulindeko abasookawo bamale tewali basookawo nze nsookawo kubanga abantu bagenda kujja kulaba Mesach oluyimba lw'eggwanga olumala okuvuga kakati muba mujjudde essaawa emu ku ssaawa emu nja kuba ku stage so nsaba tujje mangu tufune obudde obutumala tujje mangu tufune obudde obutumala baleme kutugaa nti ate mukomaawo wabula gye tukoma okutandika amangu ebyokubalaga weebiri tubirina bingi. Mukyala Nassali Kalooli nanzaala akutumidde akwota buliro ne famire yonna Rose bonna batudde bambi mbalamusizza mukadde ali atya obumuluma ajja kutereera ka tukusabire Mukama inshallah kasoba ngo kyali mulamu Mukama ajja kuwonya mukadde muweereza message mujja kunzita wano naye namwanje tessimu naffe tuogeeko n'omusiime temukisussa bakulu temukisussa temukisussa asa Mesach emmeeza zikyaliyo mmeeza weeziri tickets osobola okuzisanga ku Serena wennyini osobola okuzisanga ku Jude Color Solutions osobola okuzisanga ku Pakalast Makindye osobola okuzisanga ku Papa's Sport Yasinike Events kutumidde kwali nnyo omukulu sebo mutabani wa Namatovu oli otya abantu tebebaka obamanyi gweweka tebaka abantu tebebaka naye nga sebo mulimu ngitambuza bulungi mwe muli mutyeyo abayimbi mulina enkola gye mwatandise nti mukwasaganyizaako David Lutalo akutumidde by the way Daudi Lutalo agambye nti lwakuba anwana ate kiki anwana nnyo omusajja oyo kiki anwana abeera wano aga musajja agenda kujaguza emyaka 46 gye yakayimbira yali abaasanga Lutalo otakula entalo naye olwange lujja kulemerera Lutalo ndowooza owulidde mu bukyangozi wakula sajja kawakuzika ntalo naye oli otya muto wange kansubire oli bulungi weebale emirimu gy'okola mirungi weebale kutuweesa kitiibwa